omukyala ndowooza bamulanga bwerere sente zonna tewali sente zaali ziggyeddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde 10 kya sente tosobola kujja wano mu pensioni y'omugenzi n'ogijjayo so tulina okumala okufuna obuyinza ekyokubiri meeting ya family nze nabalungamya nabakubiriza ne mbagamba tumale okukola DNA omugenzi yaleka sample y'omusaayi so abaana bonna ne betwasobola okufuna ne banyaabwe tubasindika bakole DNA results tezinnafuluma so sente ezo ne bwe ziba zifulumye nga letters of administration zimaze okuvaayo tewali muntu gwe tuyinza kugamba gwe nyinza kurekomendinga nti afune ku sente z'omugenzi omwana nga tafunye DNA kyamukisa mubi nti bamaama b'abaana teyatongozaako n'omu n'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetoloolerako kusaba kugoba buyinza omuntu ow'oluganda asingira ddala okubeerawo ku lusegere gwe yaleka ye nnyina naye era ne nnyina yagamba nedda teeka tufune abantu ab'oluganda ne mukwano gwe omu gwe yali asingira okwesigira ddala abantu 3 be baba bagoba obuyinza sirowooza nti abakyala abo ensonga ezo bajja kuzitereereza mu mawulire ekyomukisa omubi ennyumba abamu ze baagala okubeeramu ennyumba ntono tebasobola kugyamu ekyokubiri muyinza oggiwa omuntu n'asulamu ng'omwana si wa mugenzi kaakati kitegeeza muba muzannyidde mu estate y'omugenzi ebintu ebirala byendabye boogerako mu mawulire lyettaka si lyettaka eddene babadde boogera ku faamu teri faamu ku bo bonna bye bakkiriza mu maaso gange waliwo we baali balundira embuzi naye nga ploti oba eri 5 ku 10 oba 10 ku 10 owulidde embuzi ne bagamba nti zaggwawo bazitundanga mulwadde kuba zaali zifa nga tezirabirirwa ekirala ku bonna abaliwo tewali ayina buyinza kutunda kintu kya mugenzi kubanga tekuli ayina letters of administration so njagala okubannamu bakyala bamaama b'abaana okubasaasira nti bayinza okuba beetaaga obuyambi naye mu kiseera kino tewaliiwo kintu kya mugenzi kivaamu ssente ennyumba ezo ze bagamba abaziddukanye batugamba nti bagezaako okubanja ssente nga bw'omanyi ennyumba z'obupangisa owulidde naye ndowooza si kirungi kudduka kwonoona linnya lya muntu mu mawulire yes omukadde bamulanga bwerere tannafunayo 10 amabugo gakyaliyo mu parliament gaali deposited ku akawunti y'omugenzi olw'ensonga parliament argument yaayo egamba nti tugawaani balina gawa olw'okuba gajja luvannyuma lwa kuziika si mabugo mataaba balina gawa muntu afunye letters of administration so omukadde tagafunanga infact twagezaako mutegekera dduwa lugaba bayinza okutoolako kwezo bamwe nibagaa tetulina gwe tuyinza ziwa era sipiika n'akwata mu nsawo ye ng'omuntu n'agamba wadde contribution ne tukkanya ne tugamba tukole edduwa ejja mu nsimbi ze tulinawo yes ez'abantu abatono zibasobodde otusondera nziwaki njiwa amagezi musigale bumu bwe mutaasigale bumu ne mudda mu kuyomba mugenda kwonoona nze okuyamba kwange kwe njagala okuwa famire eno kwe kubeera nti ssente za ssegirinya tezoonoonebwa zibeera awantu we zisobola okuzaala amagoba abaana be basome nkakasa naye kyekyali ekirooto kye no omwami oyo mukwano gwe yali offerings okufuna essomero we basobola oba amasomero basobola okugira nga basomesa abaana bassegirinnya mpolampola obusente obuva mu renti naffe ab'emikwano bwe tuba tusobodde okusondawo ne tuba nga tubuteekayo niye n'ekirala ne maama alina obuvunaanyizibwa okuweerera omwana we kubanga ne bwe yandibadde nga zino sente teziriiyo abaana balina okusoma kituufu olumu abantu tulemererwa owulidde naye weekubaakuba
n'okola ekiri mu busobozi bwo. Ekyenjawulo nti ojja kusanga omuntu ng'agamba omwana mumufundira mu kisomero ly'emitwalo 3 nze njagala lya 8 oba ozirina no problem. Yes. So naye bagumiikirize tufune letters of administration ti sente zisobole okubeera nga zivaayo basobole oza accessing. Niira njabbawo amagezi nazo tebazirya kivubi. Nze ngenda mbayambanga mukwano gwa Ssegirinnya. Njagala abaana be basome. Era saagala 10. Niye njagala bo abaana be baganyulwemu. Ssegirinnya yava wala. Abaana be tebandizzeeyo gye yava.